media yafetu kusensonga nga mangenze kwebaka naye nga nze nabupoyesa bwange nga bona nga ngenda nenywa nga ndaba Moze Radio Sekibogo nga mulaba wasaze ngala akyaliwo ngafa nga kati nga wenyiwa mwete omukulu mulaba akyandetera obuzibu nakubanga nani stop ya radio kitegeera ne ya Bobby ne ya Eke kati ngenyimba nezituka nga muwulira nnyo nga mulaba nnyo jugira yimba ku buli kimu yavubi kati nga ntuka mulaba nnyo muli ne Bobby kati nentuka nga mulaba ne music na atali mu feelinga so feelingira kuli omukulu nga mulaba ngamba topowa kozo gambye tochigeza akutusako Ayama Wonder Worship Concert Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10 2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukowola omwoyo awerekeddwa kabasinza okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinza abalala nkomulitu okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist bako Kibati Tours and Travel destined for greatness katino nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habad Nenda TV chali wange Kimu ngolo Kimu nuza nga ndaba city fit nampa memba nanga kanzije nandeka munju niteka ko TV kwaliko TV kwaliko bakazanyi nibagenda mulango nekujjako MTN everywhere you go ombongo ne mungamba basajja bagambye wonna woli bakulava muganda wa Yanga Mulo just inspiring inspiring notawoka mulo kategeeza ki sente amma kuba katona Jimmy Money koze mkubi walaga kuba rap njalo kiri wakati wa rap ne raga yewa bafana tolontokane nga rap job kigambo ku kigambo kale soko tolontoke mwanene ngobuza ku bantu wanene tolontokemu tutandise sho anti ebyange nabitunze maso kubala anti gonna gali kunze kikumbo wakabya kapale yakatunze SB4 naye yazze ambaga mu mboga yembage busoga ndimbege busega todduka wesega ngensego netego olunigo oludi kya munsi kyanga gitane mpita n'oluta bampita Jimmy Mulo kyaliwe wekisa tuline Jimmy Mulo tuliko SB4 media tuva mutokopa force yes yani eyo the agent agent yaliko mugundi musavam naddukayo nahavayo yakola iye yakola tokopa badesi kimanyi anti eyo gundi ye tokopa force kiringanga like group oba just kunyore ntia kibina group ngawula bibina ebidala tiriona idandi kati muri mbameka tulimu yalimu pozi nange n'abala ba designer ba dancer
yagwa mu bintu ennaku ezo. Anyway, nenga tuli ku SB4 Media tugusa ensonga. Nze nkubuuzaako Ssaalongo muzzukulu wa Kabajja abatuteekamu akasente bannaffe aba Remfy bagamba nti osobola okuba nga odownloadinga app eyo gwe ali mutala w'amawanga ng'oli mu America wali mu UK wali mu London n'obeera nga tosindikira ssente omuntu yenna omuntu ng'ali mu Uganda. App eyo kasi ogidownload n'ogisa ku simu yo ku laptop kozesa promo code ya SB4 ojja kubeera nga tokufulako percentage ku kasente k'osindika. Bagise Remfy ate era wabone bannaffe aba Wamato Estate Management baga nti gwe wana landlord nga olina ennyumba ze zapangisa nga apangisa tebagala kusasula ojjo babanja beekweka ate toliiwo ate bekoze betya bakwase Wamato Estate Management bajja kubeera nga bakubanjiza apangisa bakusasule bo mu budde basamwe wanateete ku Makai Road tuli ne omukulu bamuyise Jime terinakwata obulamu buli butya obulamu si bulungi nnyo nga butambula mu Kisenyi wali watya oba wavaayo mpitera obeerayo gye mbalira kalimbana gye nva okugufuna ngende Makinge nsoke mbukute mubiki akado mukajjeyo gye wali mu Kisenyi nva mu Kisenyi kuba enkuba ekisooto kingi gundi kyekolebwa mu Kisenyi eyo economic activity etangwa mu Kisenyi bingi buli kimu kitambula abasoga bakuba obuwunga abamasada gye bali abamafuta eri muzenkoko buli kimu ekiri eri buli kimu gyekiri nabadde wiiki ewedde olaba ku Lubaga Road awo Lubaga Road waliwo akakuba akakkirira awo ku gaazi waliwo nye nabadde nzungira sanga 5 za kiro kati nabadde nnyimiridde waliwo gurupu y'abavubuka yavudde Mmange eyo ya Scorpion Shaba simanyi Scorpion yandi babeereye ku babuli ne bakkirira waliwo gga yabadde ambya ava eno alina ebyokulya bye mu kaveera namuyimiriza namukyambwa mu maaso gange naye kino kyampisiza bubi lwaki mukola ebintu abaana gye bali babikola nze nali mbikola dda ne mbivaamu babikolako ndene nga biffe ye tukola twalinga tunyakula busimu mulaba kalawundi kakabakaawo awo wali eŋŋoma awo twambuka olubiri olwo tubanga 5 6 kati ne bokyalo nozaako kati banno balina omubbi kumbe banno embeera kyereeta embeere yala enjala eba nnyingi oba otaawa akakomando toyinaamu kati ng'olina okuyiiya mu buli mbeera gwe nga gwe wakikolera emyaka ng'emeka ndowooza nga 2 kuba muzeeyi yantwala mu Kisenyi ne nfunaawo ebiguruupu nga woomanyi muzeeyiwo yali alina byanjigiriza okanika kati nga nemereddwa osoma sente nziridde nange tugende nkuyigiriza eby'omukono ebyokuweesa kati ate awo nenfuna abakyali bange bakubwa nnyo bali awo ngewakigala gete wakiganda awo mu Kiguli waliwo awo mu Kiteesa awo wakiganda eyo abasobo basenda bokyawo naye abayayira baddawo bagenda mpola mpola naye basigalawo era babeeramu bugeto bungi so nofunayo biguruupu nenfunawo biguruupu nga womanyaawo kityo yize njaye kakana 2 binnemye ebyo najja okukola awo nenfuna ababboyaawa awo tandika okumayuuka nomayuuka emayuuka wali myaka ng'emeka oba nali mu 14 awo 14 noyingira okunyakula nanyakulanga naye nze natandika kugira waliwo kyali wange nga bakolera mu Kisenyi nga tusula Kosovo naye nga akusuza busuza Kosovo Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing uli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK uba mu nsi z'enjawulo nga America oba Canada changu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi
oyagala kufunira air ticket kajjangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Kaza katumire ku Kosovo nina mikolo jange ninayo bululu bwange mayi watu nominate nze my school awards ninayo balonzi bange ku Kosovo. Kosovo saidiwa eri Kasaawe ne babanga wafuwa zibo manyeri ziri ayanti Kosovo wafu walungi mu musana era bloga bakola nnyo mu musana nga balambuza abantu ne mu biseera by'enkuba muganda wange fere mulandiro lyatubanjako ng'enkuba yatonye yasanga enjaye tukube twali tumusi biki byotuguza bino nga muri Kosovo nga tuli Kosovo nga muga mutya biki byotuguza bino timanje emyezi ebiri nga ate kati fade tulina tunoonya sezigenda mu ddwaliro Kosovo yenna mumanyi yenna tuka eri kulimba olusaze eyo yonna na Kosovo ate no ku Bugolo kazina nkagolo Bugolo yeno waggulu mmanyi n'okutuuka eno wali ali gundi vice president yali abeera sekandi avuga ba Kosovo no womundu eyo tukulaye waliyo obugeto bungi yo aliyo obugeto bungi ne Kosovo wabeerayo ku baana abanyirira like mwana n'abayo nga gugonze n'ogamba babeerayo naye babeesooka mangu abe Kosovo manyi era akalungi bakalaba aba mu ghetto batopu bayo era tebabaganya eteza tusanga mwana Kosovo nga alabikako nga babayimiridde naye era baba ne balubambo baabwe kubambo abatopu baabwe tubeera ku mukwano gwe gamwita Swansi alaye wala we Kosovo eyo yagamba talinayo lubambo naye gift ina program eno tuna gift asinakogala nnyo Kosovo ejo wanga ireyo nasulanga ngo lusula mu kisenyi kati nge Kosovo vayo eyo nalina nga chali wange naye nga tujja tubaza kufuru eza brass waliwo material wa kufuru ezo kati nga usanga nga tewagisibye mu kisenyi bagaba fite nga mujitwala nga mpita mu bukolido moye ngozitwala otuuka olina kufulezo nga 3 mu kitundu ngoyambuka mu lubiri wabeerangayo mwoleso sitegere nti kufulezo ng'ojja ku lujje tomubba toyingira munda obako kufulu anti bobbi bulimu ebika wali ab'empole wali ababbi ebyamaanyi wali abafere nga kufeesa bwongo kamado oyo ndekwana omufere yamferako naye nga nange nga kubuyaye bwendiko nentya nali nveera Kosovo ntambuza bigere enjayo nnuma naye nga nkubye ekikumba ng'ogumi nga nze n'ebbaga byonna omusajja nanyimiriza namusanga awo nga nate tutuuka ku CBS nagamba omuvubuka gyebaliko konze kale nga ndaba fala atidde nagamba mbadde saakundagirirako naye nga nemugazi mzeyi kakkana nga nange nendaba kifala nagamba mbadde Masaka naye abazungu balanze ebintu byabwe bakako miliyoni 15 omutima ne gubwatuka nengaka kati nga omanyi obamu obwongo obuyaye nawe gabi nandifuna nemugamba timbali njaga ntwale ku ddwaliro Mengo genda kuwako miliyoni 12 konze kola nnya naawe biki kale 2 kitundu
koze ha tuba tukyanyumya piki najja mugenda kati nga saa mugamba nti tulino ne mugamba muleke namunyumiza byanyumiriza kati nze nenzimba omutima naye namugamba ngenda kuwa bilioni 2 kitundu nera nga alina kumpa 4 kitundu kekya boda fana kozi tumupe kumbe kyasamanya bali bameka babiri kyokka nga ntambuziza bigere nga tenyiga nga omanyi nga tonge kunyiga ng'enjala sirina nfuira kigere tuka mu kisenyi wali bitandika wekikomanda mpe wakatunda kati atawe mengo mba ntuusi banga gituulire ntuula wakati wa boda nsunako kifala konzi kiwewe kiyungwe nga tugivuga tugenda mengo eri wali wakyaliyo ebitoke nga banakolayo kola asa okusomero tugenda kimuze nga kitandika okwegeza n'omutima agwesise muzeeyi totya mugambe tatya atwesige muzeeyi beeramu tetulina tabu ono omulabanga omuyere talina buzibu siina yadde obuzibu nga wana dreads nalina kisunsu nga sinabala dreads stamina nga nkubye baseball kimuzeeyi nga kiga nesiba esize omutima guganye nga waboda ayimiriza agamba muzeeyi nze eno simu yange sooka ogirabe ina emitwalo 4 mu nsawo nendaga muntu yange beera mukkakkamu ng'abimulaga ng'abizza mu nsawo nga tuvuga nga ngamba naye mulage by'oyina nga sirina mulage totya nga tuvuga tutuuka eyo nga muzeeyi agamba ano nandage by'ayina kati nga nali mpese laputopu baaga nga mugasoka oyimirire nga muzeeyi olabira ddala ddaawa fala muzeeyi n'agamba sibeesizeko no kasajja kalake nawe janga bane bakuzalira butafuna nezayina tusoboze mujjako nesitula ne magabane muzeeyi nze nagira bugizi nsawo muzeeyi nze sirina yadde 10 olimba tulage ne baaga nga nsumula baaga nga temuli yadde ekintu just kavimbo ze badde netega byange abasajja bamvuma buli kigambo awo kine muzeeyi nagera fala ate akakunkuba kafu ulingana amazibiri Pastor Twina Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10 1225 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukowola omwoyo awerekeddwa kabasinzi okuva ebweru w'eggwanga n'emmeme enkululi n'abasinzi abalala nkomuleto okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist baako Kibati Tours and Travel Destined for Greatness kati nno nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habati. kali ngobakoze eki bana maimo mulimu laptop litoto wa load just badde nina wemba mu moloka ndi mu meketa kati ate wembukira nti bafere kati nga nina okudda mu kisenyi ng'enjala ennuma awo wenye begatabire okuvuma n'okusamba bonna awe nabukira nti bafere n'ekyo kandi nagenda nkuba pulaani miliyoni 2 kitundu mama muwaddeko 3 afunye funa akayumba ku salama ngende musikani ankolera akayimba nguleko ebikumba nga ndaba nafunye dda naye omutima wali gwantyemuka kati ate nzire mu kisenyi n'ebigere engato zinjokya enjala ennuma ebbanga lwali omaze mu Kampala nga betobimanyi nti bamanyi kusika area bwe batyo nali manya obubbi kuba nali nga ngena n'abayaaye ku area eyo nga babba abantu biki naye nga agwe tobba awo nali sibba nga tuli bakikumba era ng'otulimbye awo nali doogo kuba twagendanga nga abasajja obaba obamanyi nti bali babbi babba mpa ku saati yo n'agikyusa naddayo nga gwobeeramu eri kati nga buno obubbi bw'amagezi sibumanyi esaati nga akusaba no gy'oyambadde wajja nakkuba ero babba nga abantu ku ero tugenda baasi kati nga mubeeramu tugenda mpolampola mwagendanga nga baasi ku ero nga mugenze
lunaku ng'olukulu ng'olwo nga Christmas nga bagenze kukola nga abayaya abamu nga bakafunye kamayirungi bisinga bangi bava Kasubi mu Kisenyi basi nezisanga ku mafuta nga nnya nezirumba kida nezirumba mubeeramu era bakomanda kati ffe twalinga baddogo nga ffe kitutwala buwalawala nga omanyi beera wali sumbuwa buwala kusumbuwa ku bantu awo naye nga tewali kyamaanyi so ne bakwerangayo nina kyali wange yakuba ow'ebbango layiti manyi bano ab'ebbanga abampi ali mu serefi yamu ow'ebbango yagwati nenkuba akabonero nangamba toloba gwe nayitamu ow'ebbango omusajja tatta ow'ebbango omusajja alokingirayo ati bambi jjukira ebbango lidda tatulayo bulungi ati nengamba amusi nze nali nywedde mu vibes ne mpuliranga omusajja nkwasize ennaku kati ate nze nagenda omugira omuyoolayoola jjukira abantu bakukubye bamubyega simu ate bakwata nze bagamba naye omusajja mbadde mumutaasa jjukira nga ngefaana bayaaya bantadde eri mu kayumba ka ero bandayiza banta kawungeezi naye nga abaana bali balina effujjo waliwo nootya tewasasula era obimanyi bakutta ssaawa ziri nga bala toyina kyoyina toyinaki oyinamu kakaaga olidde okwomberera kabbiya ero oyo safuna kola okusala ogyokuba nnyo ero yali yabulabe edda ffe twatuukanga kuliko ababbi ba besibwe ebiseera ebyo ne Timbaland ezo nga bazikwambula bakusalako nojambula engato sisobola abazja bakukubirawo nga abantu balowooza munyumyamu sitole ekyo ayobeyo nakwoto bakafa baganobawo ng'ogwa misana kiro anti jjukira mugenda ssaawa 8:2 ne mubyekola byonna abakwana ne bakwana abantu ne bagutandika okugunywa kati ssaawa awo emu gutaba abantu bonna bavudde mu mazzi kati n'owulira bakubaza nti olina ekisimu kyoli bakwetololanga 10 awo bakuvaawo kati ate poliisi wejja bami yatekwatamu batakoze eki bano bakikumba be bakwata bino byonyuma waliwo birabyeko maaso ku maaso mbiruddemu jasi nabivaamu buvi mbiruddemu banduddemu engatto bagikwambula batya engatto olaba omusajja ajja nti nagamba engatto eyo ngaefaanana eyange wagijjawa nooba na mukazi mulungi ku biiki mukazi wange wamugjawa ngatto yange anti nzirayo nayo funa bisando batobina nti nze ndi bize ngenda tuli ku bwange moloka yayase ngayogera ngaasaaga kati wookera obulungi n'ogimuwa mu lofiti takuba naye olaga nti olina ekibuli waliwo abalenzi babeera buli omu abamuyakuwebuzabuza ogenda olaba face betategeera bikka nalina nga bakyali bange naye nga mbatya era mbagenda kitundu ng'ogyeko oli gwe bakuwa ebbanga gwe baali bakubyeko ng'oli nabo n'owira nga ennaku ekutte kati bakuba omukazi yali awuga kati gayi najja nga omanyi abavubuka ayagala wugamu naye awo demu neyeeraga ombere demu alina bawe abadde ali muzidaiveeri nazigira kati abanigera babeeramu n'ekiti kye mu magezi nga kinyiga ng'akademu kamusedda omukulu nava ebbebi biki amuyigiriza owuga oba kumba omukulu akolaki anoma anti yabalumba nyuga obudde bwabwakire mu mazzi oba yakuba omukazi ne kawoboyi gomanyi kawoboyi okudduka ku mukazi nga kisusse yadda oluvannyuma bwagenza abadde alegenza leeta poliisi kumbe yatidde bete oli bulungi bikikumbe omukazi yasurvivinga bamutaasa awo mu mazzi bamutaasa ninga abaye tebasaa kati ngolwaki ekimukubya just omuyaye ono yalaba nga kidemu alina bye yamugambye amuddamu bubi yazoleya ng'ate ono top nze kire nkutemu nti osanga omulinga naga nti engatto yange nenfana samula busomozi gimuwe yange ekipale kye engatto yange ekiwani mwa batubba bameni komanda
yagijjawa awo ajjamu bujja kati fe twalinanga omuze nga tugenda mu lubiri awo twagendanga mu lubiri awo moleso kati ng'okuyingira 15 abato 3 kati nga nina bakyali bange bayatula baani nga ffe tetusasula tubuuka lubiri anti nkujjira twakikolera ebbanga ddene kati lumu Mungu yatuvaamu tujjanga 5-6 twepanga ku kikomera tubuukira kumu nga omanyi olubiri lumpi kumbe neno wali abamilitale abasajja nabakoze batya baali batusi batukwata nti banene temufaayo ne batusibira mu senta wano wabeera sakasi kati nga muli tukwanamu twekoleramu obuntu bwonna batumanyi bwe batuteeka nga buli ayita obi ebibbi ebitubba kipane birabe afale tuli babbi bannange bebo wepu abasamba mu kakiiki batusibirawo mpaka kiro tuswala abatumanyi bannange ate bulijjo muli babbi nedda mwana tubaye tubuuka wali biki ye 3,000 nzokubuusa abasirikale babanyega ne bamala sawe ne babaga mulongoose buli kasasira ali awo wonna obunene bwalwo nga muswadde ate nga tunywera obukitoko bx5 mu myaka egyo tebakusibaako bansiba naye bansibiranga zaala matatu nezaala wali omukuba nambayo singa ndi mugagga zaala yankuba ate bagamba nambayo bwakola nnyo anti osoka n'oli 5 n'ofuna bapole boy novawo ngo bampagira gwe waffe novawo ngo bawadde ebiri 3 Mungu wakuvaamu basobola okukuba akakadde tebyakuwa waba bakumenye nga bakugeya sula bulungi banga ntiyoza basobola okukuba nebakuba n'engatto ene mukyala wo ne bamukuba ewaka omuleeta waliwo omusajja bamukuba zaala mitwalo 4 nga sigage n'agenda alina sisita we nga mutereseza ekibiina alinayo 7 n'amukubya amugamba sisita nsoko nteeko wano sereza mpaka emitwalo ameka 2 koli nkyali bize naye mpamu eddakiika 2 koye kale namuterako 2 teyali ako yadde ekikomando nabazikuba ebiri kitundu ate zaala abanga gwe bakuloza olulimi omusajja asoma nti oyita masita yokka ajja nayo abasajja bakuguzaala gwe mulimu namanya nti otayitira mu master chu ne 2 akusika nakucyanga master ki nakubako kunagamba olinga ufa ya matako master nagitimba wano nowulira ng'ofa kati ng'olina owulira yofa gyogambe yeetya wali awo gayinga ye ufa yamatako ndowooza ng'etiba bweti manyi bino bifa ebyagira nowulira ng'ofa zaala nti bakkuba ng'ebigambo byokka bye bagambye ebikujjako ng'olina owoolera mb'onunule kumbe essere zonna bazitwala omusajja adamu akubira sisita we mpasereza emitwalo 4 mpasereza tomanyira tukatana butagga sita ata yekka zimpa sente zange nti kalagala nzindako wagana omukulu ng'agende nakasero nga sente azikima mpasereza zange bikinga namugamba nedda ngena kuwa seso akubba ng'amuwa sente z'emitwalo 4 alinyawo boda ya 15 paka mu Kisenyi aba yakatula mitwalo 5 nga balinyisiza olwo anti bakubaza bamanya ani alina mu ssente buli omu awo yakwata bboko alumba gwe mitwalo 4 musajja ne bamukuba anti bakumenya enjala etandika okkuluma nokankana olaba buli omu akusekerera omukulu ng'alumba ewaka yasanga mama w'abaana taliiwo ng'ali bweru ayoza ng'abaana balaba TV n'agamba TV eno yafuddefuddemu ngitwala gikanika tima temufaayo ng'agijjayo ng'ekola agitwala wali manene naye abeerawo awo kuzaala engolo simu eri mu mitwalo 2 bakuwa 2 kwa 2 mwegi mu 5 TV yabbeka jagalana ekikadde 15 nti nawe mpa 2 mu 5 13 kati sende munnaye tezikuumika
Uziba zikumika nawe ndaga ekyebiri. Nti kale mpolako buwozi 18 ntileta. 18 kitegedde. Akuwa emitwalo 10. Omundiza 18. 18. Weziso anagamba mu nnaku 2 oba tobanja. Nti kale leeta abaja ne babaso okuterako bbu. Nga toso alyamu. Baji kwa batya. Bapanga nto ku nkulu oba ddayi ku mutima. Kati nga woyita buli mpiki ekikuyamba yita mutwe. Mutwe kutya. Akubale sinano matatu. Sigana ago sigano ngamba gana ago kuchanga. Ogayina leta nkolage kyenkugamba. Uma tutaswa kubango ina matatu. Tamuli. Gwe omutwe wogamba nti chu nga chu yeri ku mutwe abazanyi bamatatu bo bakitegeera yokka gyabakuwa kati wakyanga bubi n'amanya nti apanga nto ku nkulu ng'ento ziri wuwe talika ndabe 3 4 5 paka ku 10 nga zidda wuwe ng'enkulu zisooka wuwo kati ate n'oyita enkulu awo ayina engeri gy'ajjako akantu nakateeka eno nga zonna zisooka wuwe nga tosobola lyamu akuba amatatu tegaliwo nali kikulaze kati ng'ekikutaso inayita mutwe esooka ku ngulu n'ogiteeba nti bya mukisa wotagiteeba oba tobanja basobola okukuba olunaku lulamba nga tukutema omusajja amukuba naddayo n'akima firiji ewaka wali matatu kadduukaawo sikiwa nza gamba bankuba ebintu mu nju byana nebitunda otya kubanga nze mmanyi ojana emitwalo gyange engeri gyenziza okuzanya mu zzaala ne bazikuba nezigwa ngakanga nedda mukwano si enkola yawali wabeerawo abawagira gwe n'abawagira nze abawagira gwe wankuba bajja kunvuma nga olaba ebya fangoni nti bano bafangoni bano Iranda omukulu ne watawanda bano bajja kugamba ebigambo ebikuluma okoleyako obulabe obalage nti oli mufunyi okategeera nti obalage nti toli walunonya lwammwe kumba ogenda bakusula mu kateebe waliwo n'eŋŋombo waliwo be bawola nga talina kyasinze mpaawo emitwalo 10 nga gwe bakumye ng'oluusi olina n'essimu naye nga osingayo essimu yo ogirwisaayo manere nga takyakuwa akuwola 2 kitundu naye nga mpe 10 ne bagimuwa n'agamba obwesigwa zaabu kale wagikuba nga nyongere 10 naye labakuwa kati nga omanyi nti SB4 walinnya tosobola kubba so ofuna kampuni ekuwa akalango nti ono bwana inchi kale soke tukozene nezibazimba nenzikuba nabazikuba kati mbonese mu bbanja oyino nnonya ne bakuwa oyino okuzza oli atugenda okuwa sede nga toyina ky'omusingi daba akwesiga lona ko kiro ozanya muzana n'okuba gwe n'okuba nga tabakubye nasulawo nanywa wala jikatanziti ate yatwali tukuba buku nfu ya kiyayi enfu yete nga tujipanze twagipanga ne tugizaayo wali kati ene kadwano gambo mwana gete buku empya kwato 10 kumba agala leta je mwapanze najikuwa tochanga ochanga naye ochango dda wali obadde gobo manyira yini bala yini ozimanyi okitegeera wabimbuliza aboziza teta yo matatu wabimbuliza aboziza wawano nti njijje kudduuka nti wala mu kuchanga wekimizi zigenda kwetabika kati abasajja waliwo abasajja nga tebakola ngomulimu gwabe bazanya matatu bagatambulira buli ddi eri mu Uganda balimanyi bangama ntino bamanyi okuva n'ogenda embalala waliwo emunyonyi eyo balagadi gye bazanyira ba King Michael abasajja balinga buhu asokula saketi ya mata n'agitwala mu dduuka ajigula n'agitwala mu dduuka n'agamba wedduuka njikuwadde tompa sene naye nze tugenda gagula ye agenda ina agasuubula nga mu kikuubo n'agasaanukula n'amaaki nga buli mpiki naye nga yakasobola okukalaba ne babaibe nga babiri n'agazzawo n'agasima n'agawo wedduuka mwe mutera okugula
kati kambuuze nga makinze geze nze nkyanga nkute nga yita tebakuwa mukisa si bya bagentleman yeri si chachi agamba leta buku empya bajiwera oyo nakulaga nti agachomesa agacyanze kumbe yagamanyi kati woyita kangeze no yita master ye najanga eri ku mutwe nga master nkuba kati nga kuugula odda kubali tambula na luwulire kansi master ama nkubayo nti nga akajja akasigaza asajja akasigaza bamanyo buka bwe bati na kuba achanga sula bulungi na amanyago wakuba sente mekado wakuba nakuba emitwalo 25 otia wazikuba otia kwayo naina omukisa wayo nakuba ebyeshiyaye emitwalo 10 wayo nakuba 25 bulane bagamba gwe wafolinze kulayira anti nga buli ansala maaso andi nga nze nabakubye nsombavu mavuma bonna bonna abantu nga 10 lwe bankubye bonna banvuma n'endwala omusujja kati ebyekira ebyo ebitya n'ebyemikisa byebitya ebyomukisa kwe kuyita nti buku mujiguze wali n'oyita ku mukisa gwo n'oyita 5 n'agaba eno yange eno iyo nkukubye nga byalaali ne muberamu n'ababbi nga ye asomanya n'oyita master n'amanya erika 12 oba ofunye kati ng'alina oyongerako akantu akamu akasikaye noba n'atoolako kamu n'akasigaza wano nga era nkubayo ondi 2 nkulya mutwalo ondi 2 ng'ali ku shuwa n'agikuba kati buli wakyanga n'apanga n'agapanga kati gwe bulijjo oyita aba amanyi weeri baba n'emitwe nga gikola nawe mulimu gwabwe nze manyimu butono obugundi obukodyo manyimu butono kubanza omu gwe bakuba nenva ku matatu ako bakuba kubanza nali nzanya pulu matatu namba yo ne Ludo nenga Ludo yendi muzibu Ludo yendi wavula yo wa mukisa wa mukisa na matatu mulimu obubbi ne pulu mulimu obufere mu pulu batya mulimu obukugu anti mukugu bali kukwata gondi tolabanga abantu abatambulira pulu bamasina nga bamasina kati waliwo mwana twamwina yajjanga mu ndeebaawo nga mumpimpi nga ajja nekyuye naye nga omwana oli bazanyaza nga jala n'emitwalo ngaaga musoka ku 5 ne muzanya nemukuba emitwalo ngeeja 5 ne balinyisa mutwalo ne matatu wekiri oyomanya nti olina miliyoni batandika kwekonako basanga bali mu 2 we bamanya nti oyo azze wa sente bagalinyisa okyali wali 15 ebiri ng'otuuke nga bakuba bukubi bazikujjeko mangu omwana oli bazanyanga program basonga games 10 nga tekutteemu ne bazimukuba eriyo yenyini nagase mutwalo kati mu mutwalo nakubayo game bamukuba 10 naga kati nkoye nabira nayimira nemuzanya naga kati ebiri kati ngole mwana asobola okuba pulu game zingana katole na mwamu kubye au yaba mukugwa abo babitambulira ndi owayi twanwaluka shua jatukole wabera una ababateka mu sente kati amara tugano gano gali kwalali gana amara rogalaba gankuba family byonna ne bifa nendaliko sura kusudi wa mosikani ngazala tata na yagalako okunzalu kukalwa zala anti yankuba manelenda na mutwala wake mmotoka yangula enjo ngambe mitwala nanga ekitanda ufane ka TV sali yako yadde kikoma nazo ne bazikuba ngaba wali sokoliye mudeke zamwe mudeke ngolo dazo no kabo ngankana leo bugwe kubiye kale manelenda ya mutwala motoka ne kube kibina ne batika ngolo mugambye ekitufu wala ndio lyali amanyi nyimba yimbanga agwa mu buyimba bangu kebyezo ngamanyi ndi wakabinyo ne sente nkolaji kumbe byo kuyimba obimanyi obigatta bugasitu na sente nemwa madam ekitufu nafiredwe emyezi 2 ginnemeredde kanzijemu ebintu kumbe manelenda gwendese nga yampadde koda n'ekizike nga bakikubye ne ku gun point monnange buku eno giraba buku eno yabula abantu oloba kwalali obogi chomeka kwalali kyegambye ekyomukisa
kati kankulage kye bayita eky'omukisa we nalire ez'omukisa kati awo aba akyanze yita 5 eno yiyo kwalaali agawulawo mbakubye kwalaali 1 2 kwalaali noddamu noyita awo tuli kwalaali ebayiya aba akwawula kati awo nagamba sula bulungi olingana newuufa y'amatako kati ebyekifere n'amanya nti oyita nnyo 8 kangeza amaze okukuba 8 n'amanya gy'oyita ng'atandika omusajja goyina ekiremu bannange kuba akulonda laba woonyirira okufa abipanga tomanyi asobola ziteeka okubala ebbo kumbe eno agatta okitegeera kati noyita kangaja cu sibipanze wano naye kugerezaamu kati kitofuna ekikutaasa guba mutwe n'agamba cunkubayo nga bagamba cunkubayo okumanya nkubayo n'asala nako anti njikuba mutwalo nkuwa 2 bonna n'abakwata kati abamanyi weeri kangeze eno yecu agaba siru nga yeyo nakola ali nafuwa n'oluwa next addako ate bino ng'ovudde ku namba waliwo zino zibakuba musamu ne mukubaawo agatekakola sente bino bya bulijjo ebyo osulawo tebasobola kukulya miliyoni yo naye gana amala tugegamba omusajja babakuba n'alekawo mmotoka n'alekawo piki nga si ye ya mukama omuvubuka bamukuba piki n'amala bamumeraka bambali piki ya mukama wange obali ya mukama ogerete mukama wo aba bigula nga tugikuwa nga ino bigula so tuzanye mu byekiyaayo obimanyi ebyekiyayo sibimanyi nyo nenso okugerezaamu kuba naye singa nafuna bufunyi kati asolo ebyekiyaayo asolo gatta zino 9 n'azikuŋŋaanya 9 zibaamu nnyo eya supa eyamatatu eyamutima eyaddayi n'aziteeka zokka okitegeera n'atandika n'abigatte 9 ku cu okitegeera kale n'apanga nkulu ku nto lwakuba byetwaga obudde bungi binnyonnyola kati n'amanya buuku oba n'agiteeka ku supa kitiiyo nti eno wansi wakyanga bw'ati ngeno waliyo ddayi buli peesa alyoyita alikuba okitegedde wabayo ddayi oba mutima ekimyufu ku kyombi oba ekiddugavu ku kyombi aba afuna kati nga gwe olina okyanga booti bwotunula wansi olina mukonerawo ng'olinayo ddayi wayitira nga waliyo ddayi buli gyayita ekimuyamba kuyita kangeze 2 nga 2 eri ku mutwe yokka yemuwa era wagira n'ayita ku 2 nga gamba nkubayo omusiru bwaze zanya zaala twazanyanga nammwe kati abo batasobola kukuwaamu kasi totayita cuti ezo olina okuba n'omukiseera kati wabeerawo ag'abajjuwa kangeze bajenero biba byamukisa nga bonna babbi nga beemanyi nga beeguddeko biba byamukiseera kyanga nnyo veva mu ebyo kyanga buku enoge bamu ebyo kati mpozi nga balabye omuyungwe bonna beefuula abeerya kumbe tebeerya basika gweriyo nti bonna bajjuwa muba mwemanyi nga olaba mu industry nti baba bamanyi nti oli genero n'oli genero baba beemanyi nefala baba bamulaba mubeeramu abaloodi naye nga bafala nga bosi maani naye nga wali mumatatu fala nga bana baavu be bajjuwa obeegwako gwe gyabagira nga bonna obukugu bonna babuteeka bbali skills ziveyo byamukisa era bakyanganye tawakakodye onankuba nzikizibwa okukyangamu ze nekyangira oba byakiyayi takuganya kati ate baba bakubba ng'omuyi alinamu ssente omanye abamu baba tebalinamu ssente ng'omuyi alinamu ssente tukuba gwe bossman kati bano wenkuba emikono ng'ena ng'oli agamba madde nkubanja ena kubanja 2 kumba yajjamu oleme bbuuka kati yajjamu gamba owaye nsasula ku bbanja kumbe ojjamu lwa butabuusa banne mwena ngena basasula mwena mumanja kumbe kusirisa okitegeera bo tebalinamu mafuta galumba mu loodi okategeera nenga ziba zoono ekyo ako bakankubiramu nga muzeeyi akya ntuttoyiga nga nfunye capital wange namu 2 ngeze ko ino ntunze mali ngakola nga bikala ebyo paasi biki kati nga wempita wali akayumba kazaala
nga basuka ne bakuwaanawaana kumbe bagenda okukuba navaayo abasajja ne bangulira amazzi ga 10 n'ekindaazi naye nga mpulira kamunguluza nkutte bakuba mpola bakuba bakuwaana kasajja gomanyi matatu kumbe sene bazitwala ogabe gakusibya bakusiba batya twagasulangamu kale ate jjukira abamatatu temwekweka kati musenya wali omusirikale bamuyita Ndundu wali awo akyaliwo nakati ajali asobola okujja mu kifo nga kisirifu naye namanya waliwo ekikolebwa wano anti Ndundu abeerawo mpaka wabeerawo akola ensobi kati mwamwekwese naye abazaala tebeekweka bwe batekwekera eddakiika 3 baba bakaya nanze akubye ezaali ogategedde omukulu ng'awulira ajja kumya kakaka ne mundu byonna mubiteekaawo ate munamulopa wakati mubeeramu ababbi Ndundu mwa tutematema butemitemi ebyo byange tubitwala nti awo tukkirire nti ntwala ne sikuwa mubeeramu ababbi ab'ekibuli ng'omuteekayo lazima agamba tugere esikuwa byange anti oli agamba byonna biteekaawo mu myanse ayinamu ya myansa yateekaawo kati bweba toyinaamu bakutwala kati ffe twamenyekanga mangu tubamu 6-7 bakuba n'ofuna gwowagira kati polisi wegenda okugira nga toyina bali nga basasula bwe nga babakkiriza ogenda wegayirira bagamba nti mu kisenyi waliwo ababa olwo nga Ndundu akiri bamuyisaamu Ndundu omusajja oba oli yalogera wa Ndundu anti aleka mulogo mumpi bwati nyinza n'okuba musinga obuwanvu ate ndi mumpi naye omusajja oli omanyi kyakola anti akera mu Stensenyi amanyi mu kisenyi awo ekiro wabeerawo abaana ababba emmoloka ezigenda ku Owino gazibba amataala nga bazibbako ez'abasuubuzi waliwo abazibbako baatule waliwo n'abazibba nga zitambula nga kangeze ya mufaliso babanga 6 jukira zitambula mpola ate mubamu amps bakola akalayini wano mumira nga tobalaba agibeera wakati kati omu n'agirira nabwo ate mulala n'amuddako wano oba busawo bwa sukali oba muceere ono ne aweereza bagibba etambula abasajja oli nga yeetisse obusawo 6 nga kkirira eno ng'ewa Kiganda nogamba ne basajja nakkirira jukira wali kati omugambe ekibibyo era olina mumuleka n'ayitawo kwaffe twabeeranga awo kubala ekiro nga tubeerako ne tunywa obuwalagi ngonze nabivaamu naye nga nti watereeramu kati watereeramu jukira bazimbyezimbyemu obusumaali bwe bupangise bungi kati abaebaka bava baddeeyo kasubi eyo bagamba nti bayobomu bonna abasinga amu yabawa emirimu batoopu beyawa bali naye nga bakyalimu bafox bakimu balabakuwaamu awo naye era kati ate abeera bebalinga abagaana abantu okubba naye era tuli ku SB Media tugusa ensonga tukyeyongerayo mu maaso n'emboozi eno emboozi efunamu ekyokuyiga ate nga wonyumirwa tulina omukulu Jimmy Mulo mukulu ono wagendako ebutabika nagendako ebutabika Remfai batutekamu akasente bagati downloading app yo gwali mtala w'amawanga birenga watosindikira akasente banna bali Uganda so kubanga okusindikira akasente ka business school fees zonna kasobera ngo oli Bulaya oli mu America oli mu UK oli mu London kozesa Remfai downloading olana ku lwaliro kozesa promo code ya SB4 ojja kubeera nga ate ofuna percentage ku sente zo sindika abati logo ya Remfai bereko dala ku programs dala bangera kunyonyoka enkola eno tetwagala bana Uganda babito guno mukisa so gikozese onaku olwaliro ojja kubeera nga atuli ku muzuuli naye nga mbabe Saudi temutawaana simanga Dubai temutawaana twagala abantu nga bali mu America bali mu Canada bali mu UK London eyo joba okozesa gwe agala kusindika sente wano e Uganda bagise Remfai Wamato Estate Management bagantu gwewe nawe nanga Olivi Road nga wazimbe nyumba zo ezapangisa naye nga abapangisa wano tebagala kusasula obabanja tebagala kusasula bakulumya omutwe tokyalina budde bubanja bapangisa bakwase omulimu ogwo gwokubanjiriza abapangisa wano bo bakuwe sente zo mu buliwo ate bo bafaafagane n'abapangisa abapangisa balumya emitwe nga tubabanja ngina obuyumba bwange eyo naye maama ngina bwa apartment bwange eyo munyonyo
ogenda okubabanja nosanga oli nadduka oli neyekweka oli nakola ati n'abagaga badduka era faffe mu ghetto kulu huyo lani road bagobagana naye naye nga amato gyolina okwekwata kumalire ebizibu ebyo byabapangisa tulina omukulu Jime Mulo gundi batuukayo otya obutabika kati ate okutabika otuukayo kwekyawa kwa kuyimba ngokuyimba kunnegezamu okunzita sikwatayo oyimbidde myaka emeka nyimbidde emyaka ndowooza ng'ena ng'ena olwagala okwateyo nga womanyi nina abayimbi wani tulina abati bayimba akayimba yitima nti werowero akoyimba wolerera okwekyajukira oba toyingiza olina okukola vidiyo olina okukola audio olina okuliya okulabika fiti nga womanyi kati ng'enjayo onywa ya birowoozo kati otuuka ng'olaba buli omu takwagaliza nga buli omu mubi n'olaba nga buli omu akuloga wali oyimbira wa nayimba studio kiza wakolerangamu nabeeranga okujja live ne wa Moscani awo kujja live producer ki by then kujja live balinga babbe naye nga tukiringirawo nga tukubirawo vibe awo ne bazonto baani nga kuba wabeeranga w'abayimbi abeeramu omwo azonto oyo manyi mulimu abaana bebuto azonto manyi kyeyankola yantwala mu bbaala ngamba alina ssente kumbe talinadde 10 naye agenda sumbuwa abantu awo ebbaala eri awo nga ku bakiyita batya awo nga makindi nga ava ku poliisi n'oyambuka vox ku vox azonto twali eyo tunywedemu wala janga atugende mu bbaala Mulo nsumbu gwali wa chupa 2 konze tugende tutuka mbala kumbe n'omukulu wa Pole Boy wakuwana bagagga simanyize mayindi na mugagga olina chicken awo tutuka mu bbaala omukulu yefuya watamanya atandabangako nga ntangalira ojukira otangalira abakanyama bakulaba nti osumbuwa abantu omwana oli alina emikisa atuuka bosi wabiri bityanga akwata tebaawo ng'anywawo eddakiika ganga atamidde mugamba zonto soreki abasajja gwe oba togwe vira abantu konza ndi n'oli mufulumi bonna be bamu njukira kyaka omukulu baali bamumanyi wali musumbuyi bankubajjeko essaawa 9 ne bakazuka wabweru kati wabweru ng'abasirikale bava eri kikwekweto neŋŋamba bane mukama nfudde tosobola kuddayo nga bajja bayoola buli kintu neŋŋamba kanyama taata ntaasa abagenda fanawo olinga amazima mubadde kimu abasumbuwa n'abantu neŋŋamba leero nina dredi ki bane omuvubuka wa shisha si yantaasa vubuka nga ali awo bana abagira nga waliwo obuntu bubiri nemugamba boy kankuolwasa luno olusigaddemu nebuzebuze nentaasa obula magenda kumutwala ntaasa omuyayi nga leta 2 nga omanye nemuwola 10 nenkuba bakwata abali awo bonna afaananaga mwenga munyuka leeti nige mutima gweligusi nenga sinda mutambula nazo nti ndalina maidi walezo bakwata aya banjodde mwana abo bakuyoddopa mwana badde bakula kyakula samu ndawo kyo ovula kyakulya mwana badde ngande basoto netumbula njala njoma nafuma kufuna kirodex mwana bako ngamba kwa afande bamubuuza okolera wa ngwane SB4 tomumanyi naye gwe tetukumanyi gwe kola naye afande munyambe ngane kwata essimu ng'ali bwatu ku mpingu ate omusiga nakati emikono gye gija empingu zikyali kuzasala nze kowina abo bankwatirawo ko baba nveeri nali nvalugazeeyo kuyimba nga kyali yampadde kashoka mitwalo 5 nenvaayo nga kyayise kakizike nenga kampitemu oyino nkafuna amayirungi kati nga nkasiba wano nakasibanga bwenti kumpale wano bwenti era kekano bulungi nnyo ngiryako makoola oyitanako olwolumu wansi nawairo ali oluusi otulo tetulabika ebirowoozo by'ensi kati ma nfuutuka eno nva eno nkwakuwa winaawo nsale ngweno kusaawa gundi ngende nje ekivuyi kumbe kikwekweto bava eri bava kukwata abayayi eri wansi mu kisenyi anze embaala bye baseball
kati ngenda obagwamu kasobola kudda mabega bajja baveeri nze mpita wano ku polisi y'okwowino neŋŋuma be bano koza ate afanda abaagi nanga ate ofaayo ojja mmanya afande mayiro nginayiika bino tebabirabyo kabanywerako n'enjaga ojajjogere kyemugi banvala muowino awo kati ekomera ly'omuowino lya bulabe oba owulira maloboozi jogera abasuubuzi bakeera abasuubuzi bajja 10 kati ng'oyagala olaba ayogedde ekigambo ng'owulira maloboozi ate ku gundi tebakukkirizawo batoopu be babeerako kadinisa kati abasajja nga bali eno dogo jangu neza kando kyokka oluusi abamu bakumanyi olinga amazi ize babakwata ati bali babeesookerawo ababeeramu bammeni mulekamu eza kando bammeni tuli bayala bammeni gwe dogo mwana wafuuka nakalasita ate munjasamira mwana ize gobavumea ewabweru nga ningiza kuba nali nsigazzaamu ena 3 nga ningiza ena 3 balira nti baba bakulabye okunamya ena 3 oziwadde wali ekida ngamba walize nakyo ate afa ntakukkiriza genda na sente naye nga naye wali ogende nazo kubanga omutima obamanyi bali fandeka yagala kumenya kukomera ena 3 dogo wandika jamu engatto nafane sina kyenkoze tofaayo genda wali anti aiti ekwaniriza mama afale bawe yefite sokoleke chattekwa tebalina okukubanga wakatuuka wosanga ino kakyewunyisa nze nebasanga bamu nga bammanyi kuba bampitanga aliyeni aliyeni baali bampitanga aliyeni yakugamba byadda kuba nali batuwa katwe biki nga mpenja tinga bampita tulumbiddwa tujjiddwa aliyeni waliwo tabbo ekitegeeza ati nali ntabo bino ebyokulonda scrap abaana balonda scrap bamanyi bakawenja batuyitanga ati nga batuyita baŋŋando nale picha gyolonda bulo nawe sisi bina sikira mabega namaaso gyolonda bulo mukama nzayamu kuba kikono kyo iyo kaŋŋaŋa yakasala girona nabivamu ebyokulonda scrap ngale na bosman kati nga mpenyi nga tukeera nnyo netukwata amakutiya kati nga ffe essaawa 2 tuba tubuze nemmali ebikutiya ne batubuza nemwe muli zaaliyeni ambu abakeera wemutuyo babale tulumbiddwa tujjiddwa nenyanga alikala aliyeni sikaba mumujjanga wakubanga ati watuuka naagira ng'olina okubba abo abaana abalonda scrap kati tebikyalabika kati balonda bucupa kiro ya 7 oweereza kiro inateekamu mazzi neffe twalonanga byuma kati bwe bigana ngobba atubba ne zijiini ku waya nze navako akatambo k'omuceere nalonda emmali n'embula nalina kyaiba gwe nonda naye nga wetugira yeefula bosi wange buli omu afunye kiro 10 ate akandeezange mmuwe neneegoba netandika olonda nzekka nga ngendeyo kabuusuwa lumu mpenje emaali embula sanga omukazi ali mukwoza afumbye kapiraawo wekati ng'ali wali mu nju akaana kakaba wano akunya sawa nga mmeka sawa nga 8-7 ogwemisana kiro butuufu ng'enjala saalidde egwemisana kutte kutiya temuli adde akantu mutima ngamba akati nno sobola okulya nentamu n'otwala nga scrap kuba entamu ya soft atamu kalinga ka 10 ko tekali nga steel ngambaza omukazi ayoza kati nga kala kakaba muna ngagenda ayonsoki omwana nga munendeta kuti yange ngisanuka bulungi nga sipapa na kupapa ali mukuyonsa ngasanuka katamu nga kateeka mu kutiya teeka wano ngaziruka kuma katamu kocha nze bilozo sabi famonde katamu kakolaje kocha kati ituka mu center wali akatamu naye nga buda kayo ngenda bibeti katamu ku center wali stage ya boda Mungu yanvamu we mukusanuka we nekawa nekatunu yawe bati ababoda munene bati kati nebulana sodde ngamba todduka ngamba duka bakusi
kati sadduka abasajja tebale kibankola baseka kati awo nange mputuvu nagenda nga kingi nagenda nga Nokayolawo. sakajjawo nga nswadde tewalya saalya naswala ngomala katamoyo mputuvu nga nawe olabirawo nti bakabba omwana tulina jime mulo omwana ono kyekyakutwaliza eruzira butabika butabika nanywa enjaga nyingi nga sirya enjaga ejjako n'ogwedda ejjako naye nga nabeeranga ne bakyali bange kati nga beegiribanga mwana va ku njaga biki nga omanya boyi wabakwokyayo naye nga olina ebizibu byo olwo bizibu ki muganda wange muyaga kukolera akayimba akakabye wagundi akakolereko vidiyo nga omanya ebizibu by'abayimbi ebyobulamu oba wabita nga gweyagala byandongo nga buli kimu tekiggwa kati ngo tolya tobamu na ssene zakulya wofuna olwasi ogula kiti kati wesanga osibiridde enjaye appetite nebula notuka nga tolya ngaolya menvu namazzi nanjaye ate nga nina dipo nyingi ngenda kusoso mu kiguli mu kasaato kwawusi mu z'enkoko nga byonna ate babboyibo abayaye tebagaba ssente ba wakatuuka SB4 biri bitya kano kalungi nnyo okitegeera kati ogabakananga buli wotuuse bakuwadde emiti nga 5 nga lwaki toveeko so boto n'ovaako nanywa enjaga nentuuka nga nakyali wange yuti yansuzanga oluusi nga nsulayo wembasize ku studio nga mangenze kwebaka naye nga nze nabupoyesa bwange nga bona nga ngenda nenywa nga ndaba moze radio sekibogo nga mulaba wasaze ngala akyaliwo ngalafa nga kati nga wenyina mwete omukulu mulaba akyandetera obuzibu nakubanga nani stop ya radio kitegeera neya Bobby neya Eke kati ngenyimba nezituuka nga muwulira nnyo nga mulaba nnyo jukira yimba ku buli kimu yavubi kati nga ntuuka mulaba nnyo muli ne Bobby kati nentuuka nga mulaba ne music nawe ataliwo mufiringa so firingira kuli omukulu nga mulaba ngamba topowa kozo gambye eki tokigeza nga muzeedi yakugamba yangamba topowa nga omusajja yasaze omutwe nga yasaze endoveriet bana enjaye yankuba sapowanakatisaliko nebikyaganyi naye obanga apowa naye nga omusajja oli yangamba topowa wanywana nga otudde mu nnyumba yo ngaotudde mukasiikiriza naginywanga ku masudiyo kati nga nsimu yange teako nani stop ne bwediseeti kati nga enyimba zonna n'abayimbi zonna ng'enyimba zenzikuba twala abaana basome zonna nga zindi muno kati kwolwo nali siinaako muliro kati nekyetera muli nti omulenzi nkola ki mulaba bibitya topowa ng'asaze omutwe tokigezayo nga ameremenya nti namulaba mukira ekifaananyi webale nnyo kati wallahi nalaba omusajja naye zokinyumiza omuntu n'agaana wamulabirako ddala ddala awo oba yakubonekera nali mwagala nnyo nga siyimba sitayiro ye naye nga music wa moze nga nkolera nnyo naye zowaye moze yakubonekera najja gy'oli kyali ekiti kati ate awo nga nentekamu sikanka sikanka yeti weri awo teri nga buno obusada bwa bulijjo ate sikanka najegomba nalinga studio awo nga wapaire olaba kujja live oba sibufu nakulaba nga wabeerangakaawo naye okujja wali ababbi awo nenalonga ng'erojja kati wansi waliwo studio waliwo obumulimuli bwe butyawo wenaviirako ennyo mu covid njaye twanyuma mu covid kati nga tulengera ambulance eyitawo tulowooza bugombe bwa poliisi nga tutuka mpaka mu toyi ne tusulayo nga tumanyi tebannagenda nekyali wange bamuyitanga Jumba kati
awo wajjangawo bafa kati nga bafa nomanya nyuma okulaba asobola omulabira ali nga nyuma ebibozi bye n'akutta kati nga anywa sikanka nze ate nga anywa buno bumixi kati nenga alina kudda ku sikanka yali enzisi kati awo nagenda okugira abantu banemba kubira mwana mundoga buli omu mukubidde nsonyiwa mosikani nsonyiwa ondoga sina kyenina nange noonya future noonya mukisa gwange obadde ki waliwo awo ekisa kya Ivan muganda wange mumanyi yera ajja kuba president kyekyatuukawo aga bamumipapula ogamba agala kujja kuba president etasoboka yasuzangako naye ngaomusajja oyo ali sache yakutwaya kati nga wana kunyanja nto bamita Jime Mulo kati nakuwana nnyo nonnetamwa wakabinyako tekino nenga tomanyi kati nene bwire osoni nenga talina buzibu naye wakuteeka yakisusa kati ngambo bakisa kyandoga kisache muganda gwoli munnaba olinze ni muyimbi era tuba tuyambagana obadde ki enviri nzisaze njijemwe nga tompaka kosoveyo olongakanisa okuvaako ninakyali wanga Gaddafi ngenza awe katwe wakolera mugambye mwana gada ebiseera bye tubeera nga mbeera ne beegenti ebo ng'egenti abeera mu Sava Music kati nga ndi DJ w'egenti kale nga nyimba naye nga siri muyimbi waabwe nga ndi DJ nga nyimbamu ebyange ng'eri nfata boyi mbere boyi webikinga womanyi etekeza nali nkola byeko before kuba agent erikyali wange ngakola night one just kati nakubamu hanze najja omuntu tosobola mumala gefasa omuntu oba muwa ekitiibwa so akwefasa ebyo naye nga omuntu oba okola ki so nojjamu engato nogenda wagada nomugamba gada ngamba okimanyi agent onayinza okuba yandoga Gaddafi nangamba mulo obadde ki naawe kati nga nangamba nti nvuddeko nangamba okimanyi ne John Wulona ndi bubi oba manager wali yangamba akagamba mwana kali mwana abantu babi mwana kali musajja nangamba kati nenkubira agent muganda wange agent nanga mulo kankuteeko wane ekida nanga sibya sene nanga tofaayo soko of nature okuliya nandiraga ekida ngamba ne mubi kati nengene wa pirate yawo kali akufaddeko ekida kyoga ate mubi anti ng'olondaba buli muntu mubi obwongo okimanyi abalala babamanyi yategeera ekituufu ye abamanyi gweddaawa nga nawe galaba omulalu nengenda ku studio pirate kati pirate nga yabuusedda nti navuddeko naye nga pirate yaŋŋamba va kunjaga nga wensula awo oluusi ngenda nga nywera wa mosikani nga nsula pirate ku mastudio pirate nanga tufaayo nga mpe empeke omuntu ogukkakkane kumbe yatulo naye bakanazo okukankeera ng'akubira mukadde yali amumanyi mukadde yansaba enamba mu ssimu ng'olwessimu entamye nga banteekako Neeko nasulanga ne Neeko jjo oyo obamumanyi wa Pentagoni mwana Neeko jji alina kadda kayemba kapya nsanga yakwegatta waka sita ganga sita gwanga star nga olaba fiti walina fresh boy alina gwanga kasirogani abayo bangayita esikabayi agenti naleko kyakulukuta akola challenge ze nsonga dari hands up omusajja oyo anemesa okwetta Neeko atya pirate nasulanga Neeko ku studio pirate namuga musajja oyo mwegendereze wate zigatta mubeereko tavaawo kumbe mpulidde kati nga omanyi obwongo bwaswitchinganga nga mbanga ategeera nebudda kati nga nerwanyisa otegeera totegeera kati nga mbanga yekuba eŋŋumi munda otegeera totegeera katwebaka kati nga nina akantu mu mutwe kaŋŋamba ekikutaasa wette bantu bonna babi nnyo okuyimba kubi tebaagaliza abantu tebaagaliza kakati ekikuyamba obutaswala wette munange nalina wediset ngambaza Neeko Neeko atunula nfulume wa pirate awo paka mutoyi neggalirayo Neeko agenze mutoyi mugoberera ayinza okukola ekintu kati ngera mutoyi mbu njala kwesula kati mpisamu omugulu kukawo nekutuuka nno muno mutoyi kati nga njala kwesulayo nze nga akasajja wangamba wette wemalirize gwe ofune obulamu obwolubeerera Neeko ngajja kati nga neteekamu kati naye ekituufu tosobola kwetta anti netta byagala
wale kwa kwetisa ozi ya ambaze ngene nesoma tulika toy kumbe sijamu kati nengira website ne bukutuka neko nako kona mulo soko je mulo gulawo bana abantu bakunganye banzijeyo kati neka ina kantu ke yakola nemanya abantu babimbula mu bwense twalyanga kikomando ngerewe kikomando kubalo kwa manya nusunga gumu kitundu kale neko yabairanga mune basiringa bagula kati neko yada kola oba siba dreads era siba dreads nange yansiba siba bani bonna bakuloni bafana kati neko yagenda kupaka last nangulire mmere ya mitwale 3 ngata kikola akebanga linamulabire emyaka 2 3 ngamba abantu babi chali wange naja nandeta ki one kinene ngamba bannange pale tinangulire embuzi enjoche ngamba butufu lyetufayo lyemulo kati muliganga tebaka akonda kanti ndi mulalu kati ate nga nange mbalabira mweri obalabi kale buli genjale nnumira wano bangulira kikomando kati wabeerako ne David Shafiki mumanyi yagende wakati bweru nga bukibogera mboze ndi professor nkivunula kirala mulo tofaayo kati ngabanga akanwa ngamba omulabi ategeeza bagenda kutta ekiro era wobirira n'obimalira bo obwedde kati ate oba bajjako wini gwe sooka wette bagenda okutta nga wesedda oba obawangudde bannange mukadde azze bantu tewamukadde mukadde nga ngamba ate biki mukadde yali tamanyi nti nywe njaga ngenda mukadde mpaka mere ngende wa muzeyi yaberanga nalukolo ngwampadde na palumu kati nagule naina mwe 12 mama yampe 12 nengule enjaye miti 3 n'amazzi ga 5 naina akabiri nenga mulimu ekiti kimu akati kamu kaine nkoleza n'ekinywa nega nina kinywanga ngandaba ekitanda kyekinera seko nga kyekiri wa mukadde mulumu yange nganga wonera ku kitanda bwoti nze ngandaba ndi wansi kitanda kindi waggulu kati ngandi gweni ninga asabala nekwata musibwa kati enjaye bange gwa ngamba engeje sina kabiriti yukira oba otegeera wosookirira kakwaize kino ekiti kiremezikira okwata enjaye nga njirabako simanyi nakati ekintu ekyo sikijjukira kyaliwo firimu yaliwo naye enjaye yambula enju yonna oba wagisuula simanyi nenoonya enjaye nendaba ebisodde mu nju kati ate bana akabira nendaba enjaye nerabika neziruka nebangola taata mzee wange yali tannafa naye nga manyi nina effujo naye nga tamanyi nti nywa enjaga naye nga manyi nenkola obuntu bonna ku bbalo naye nga muzee bulijjo nywa enjaga nguze enjaga nebula nerabika naye njinywa tonsiriwalirako kubira nyongo kubira maama jamunga mama ekituufu bulijjo nywa enjaga naye leero ekisinza okunzisa nguze enjaga nembulako namala nenjiraba era yiino amatufudde omwana lujja nenjaga wanage omwana akanakola nensi ate mama nawe oli mbeganga pali yagala kunzita pale namuga omusajja oyo nno yavuddeko namagamba mperekera mu paaka biki va mu paaka nawe butabiko spirito nga nyingira ekitongole namuga ate mama atofaayo kanze nalowooza bagenda kumpa buweke nga nange olwo ndaba siri fiiti ngo nenviri muganda ezisale wabana nokitegeera fiiti nga embeera gyendi ndaba kuba nagenda mu kisenyi mubakyali bange nga buli kyeboogera ndaba bampima statement njivunula bulala okitegeera nendaba omutima nga abantu bano bonna babi baveemu kati nebinsobeera nga nange nebuuza mbadde ki kati nga nina n'omuwala awo yali yanimba olubuto kati nga buli wenywa enjaga mpulira akaana kakaaba tatatata muganda wange nayita mu bulamu bw'okusoomoozebwa kati ng'omuwala yangamba mama we wa poliisi kati nga mpulira n'obugome bwa poliisi n'akaana naye kyokwaba omuwala oyo omwana teyali wange akyaliyo omuwala omwala simanyi bamuyitanga Fatuma simanyi oba yagenda bweru
naye nga twaddamu ne tukwatagana ne mufunisa olubuto naye olwasooka terwayibaki naye akaana kankabira mu mutwe kati oba ddalu lyavaawo nze bwe nagenda e Kosovo nendaba TV kyali wange Kimu ngolo Kimu noza nga ndaba sirifiiti nampa memba nanga kanzije nandeka mu nju niteko TV kwaliko bakazanyi ne bagenda mu bulango ne kujjako MTN everywhere you go ombongo ne mungamba abasajja bagambye wonna wooli bakulaba wonna wooli anti awo nasitukirawo sambala nanga MTN everywhere you go wonna wooli bakulaba toddamu tokikola ati nafuluma nentuka ku kkubo nga buli mmotoka eri tinted mmanyi mulimu bambega nga nepima kati nenga kampite mu bupanya era bupanya nga nsangayo piki baba no yalidde akasawo mutu ba nenga teyasobola okutegeera bulamu bwendimu kale otuuse ogundi ebutabika muyingidde jjukira kati bwe natuuka wali ofiisi biki biwandiiko bigize mu kaddali awo atandise n'okukulukuta amaziga biki tugize jime gwani jime luswata kale bayogeranga ne mukadde nze nga ndi wali nga bangamba soko jemu engoye ate zaki tofaayo jayo jamu neŋŋaana ne bayita bakanyama kanyama ne bankwata nempapala oli nagamba dokita ebasindano omusajja mugezi nebagireeta bagikukuba olaba nozikira nozikira mpola nebakuteekayo mu semitalo biba bitandisa anti eri wali nali neete nokubeera mu bantu abakubwa anti eri birala bali batta n'okutta osoboseka n'ofa ebutabika birala buli ew'omuze buli gw'omanyi ow'omuze ali eri ogenda okudda engulu kati era batopu ozuuka olaba batopu baayo egaali zeeri baleese omulwadde bo buli omu wali abamanyi yategeera ati buli omu wali yejjeno kati gompe abakulaba ng'omulwadde omubisi ddala kati jukira kati nze nga mmanyidde beera eno mubayimbi ku bustudio owulira bubuzi b'abayimbi kati nga ndaba bafala banteeka mu gundi y'ab'amasada abakudde amasada abavuddeko gira bwenti nga waliwo ekibinja ky'abantu nga 6 wano waliwo 3 waliwo yeepamidde wali yeefukidde bano balwana oli alwanira bindazi bye ngamba bannange eno wajendi kati ate awo nali ntegeera awo nga ndaba ntegeera bulungi nenviri zange nenga kati kibyendimu ngenda wali mpita omusawo njakwogeramuko nawe ne babakuwa obudde wangi mwana kyakanadde ndiko ekikyamu ne kati ndi fiti nangamba atofaayo soko ddiyo njakwogera na maama soko kakkane ne taata ogenda yogera naye olunaku olwasooka olwo nasooka lanti olina osooka n'osoma embeera abasajja bali balwana naye ngaekibalwanya oluusi peesa olikwata ku peesa lyono ono bwate banasajja beekuba bwe tebakubirayoko kati nze ekyamponya twali tusimbye layini nali siina maanyi naye nga ninamu obusungu buli nga omanyi akabulibuli tusimbye layini ng'ona ninanye yeepamidde kati musimba akawunga ng'ekyegira ankwatako wano kati nakuba omuvubuka layiti nange omutima ne gwesika kati bano balowoolezawo ndi kifeesi omuvubuka nga yeepamidde wakutte essowaani n'agira wali abikusiiga emmere saali okumala ennaku 4 naye babakulaba weefumbo olina otuuka n'ogirya ng'era nga nywa buugi omuvubuka we namukuba ntandika okufuna emikwano awo naye nga abavubuka bali beekola obuntu waliwo oli yali yinginiya waliwo pasita olunfunye pasita lokokeddeyo mungu yesu akwetaaga kati nze nga ngamba ate oli mulalu
oba pasita lwaki oli wano nakubikulira matayo yaddala byegamba essuula kati nayafuuka mukwano gwange lwali lumu ekiro nangamba situka oyatula obulokozi mutuufu ningakasituka enjatula obulokozi damunze jime luswata nsangula erinnya lyange mu kitabo ky'abafu n'embyatula byonna nga buli kiransabira kati waliwangawo gaya alina lediyo nga ye mugagga nga nagamba omugagga ku kyalo yooli nga gaya oli atege emanduso kati nali nakyako ku manduso nga dictator yaliko ne DJ Shafiki kati nga Shafiki akuba neko ji yali akoze olima ne Bafana baluyita balyamu kiriye Shafiki nga nyumisa katuveko mbolango kambalekera kajiba ko mwana mulenzo bamuta neko ji ne Bafana bakubye ngoma eno balyamu kiriye nsituka magabano bali wanga asula wano ko bali muite omusawo kani nyigiro omuntu wakanyanga opakanyanga ndi kumazima andi tubucha andi bwacha nembaga mesha soboka checho neko jituli tuti Bafana jawa pirate yawo nanyumizana abaya be Sudan tofayo kati wabera abakulira wangona mwito omusawo nimaga nefukamira nimaga neko sulano tofayo nimaga mane musimu yange enamba dictator jina yange aza bichi nimagamba tulinze musawo nikamala yonna omusawo yajja ati napapala nnyo ne bankwata sindano neruma naye muri munda baba wa mpeke mpeke toli akawunga atumize mpeke so buteka amarayo bangashi amalaisha ka umwezi nga gumu bane wichawo sichajugira bunyenga nalwayo naye filimu zili eri kati waliwo abakwana cheda kutalu kunyumiza embozi yebutabika tunaje yongeza funa unakolala bingi kwani waliwo makanika waliwo omuvubuka yakwana ngamba kati tulumbe waliwo yali agala ngutoloka nenga yakikolera ebbanga lyonna ayaga kutoloka kati nga bamumanyi bamugamba era bakera mugamba toyitemu anti ngenda kati yali bayiwangamba konze kasimako kati nadamu naye zinaziweyo tuketwayingiranga emu 12 ngadda bibadde bitya kumachasisula wano kati waliyo olusuku lunene kati ogendeyo wala kati chaka waotuke waliyo ebikulobesa waliyo obutimba waliyo abagenda ne bakwana waliyo ebikazi nga biralwa bisibira byokka kati otukali n'oluba waliyo yali akwana nga ayisamu obukono kyokka nga ekikazi kiri bweki yantwalayo lumu nange nfune ku nsolo kazi ekitegeeza byejjamu kale nga olaba ekikomera kino yebutabika kati enenju mubeeramu banjaga basajja eri mubeeramu bakazi banjaga bakazi muno muwabeerawo byana butimba kati waliwo ne abambala gurini be baana babagagga kati abo be baliko obuyambi tebabateekere mu bawololo naye buli kika kiri wali kati twagenda nga kyali bange muwerekerako okukwana twabeeranga n'olusuku kati nga baleeta feno buli omu naafuna kati omukulu abane akwatayo buulanga bunaga kano kabebi wange nalumba mperekeraako kigaddeko wali ku gadi n'omuwerekera sebo n'aliisa ensolo ye ng'ayisa mu katimba nebukabuuka naye nga abakazi bali balalu bekola obuntuntu ayisa mu katimba muliisa katimba kati nga beefiiringira mu bukubukono li nayisamu n'amukwatako oba nga boogera biki naye nga bonna bawunya okufa era kwa SB Media tugusa ensonga ndoza tukole pati encha eyebutabika tewali buzibiso tubadde ne Jimmy Mulo sajja muyimbi ne music wo ku YouTube jali nyina nyimba nyingi ndumba chero walo yimbeko ne kabona mawanga awo bajja gamba siruyina naye kale lwe kuba kusenye bagamba nti azze bayita nkuba ku mutwe
tuwemu kuba kumwe Tikampala mpaka Juba nkulu kutandinga nkuba kino kyakulya nsusanju we bugwanju we buvanju basimba abamanyemwe kuba sibya luwanti bya Juba rwapunzifu wango luwa nkuba ku mutwe nze kuba ku mutwe hakuna mchezo fetuli bageto tewali chejo mulwatata amazina gattalatata mbaguza kabalagala nzomo waddaladala amanyito magalala nayigo balagala ndi mu malirivu boy ntunula mu mmonye biri awo bya rap byafenga omanyi nyimba lulungi nyimba nyunje nyingi naye mwana industry kadi wakavaako nakavaako wakakasa nakadako okoble nanja bikunyumiza Baba ngamba mataje yakagamba topowa yangamba tukigeza tochemanyiza kwesi familia tugusesoga banafe remfa yetuteka kwa kasente gidownloading ona ko rwairo gwali mu America ali mu UK ali mu London downloading remfa wedengo jikoso kuzindikira sente banabe waleke Uganda school fees sente za business bazadde bakubawaliza buyambi ngoleyo munsi ezebulaya tobuzabuzibwa tukozesa remfi bajja kuwa kasokozesa promo code ya familia ebera ngofunako percentage remfi jesige ateranga kola nunga munyo banaffe aba wamato estate management bakoyembako kuberanga kusoleza mayumba gwe kibosire nga wazime nyumba zo nenga bapangisa tebaga kwa kasente kozesa banaffe aba wamato estate management bajja kuberanga ate bakusoleza sente zo bazikuwe mu bulambalamba wamuna banaffe aba Azul Tours and Travel basangibwa uchengera bakoyembako kufuna ndaga muntu passport paperwork anonya kukwera paperwork omulungi gendo batukire balina airport pickups emuruko ezipangisibwa babayisa Azul Tours and Travel tubadde ne Jimmy Mulo tusisinkanye tuntu kyaffe ekyokubiri emboozi ekyali mpanvu maze okunonya ku buyimba bwange gye buli mu YouTube teka mu Jimmy Mulo kale kyakabi bali kumpa mukisa enkya tugenda bakubeeye kukomera oba osibye kale mbere bulungi mweraba Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.